Kkooti y'oku City Hall olwaleero ekubyeko n'ebooga nga Yaaya Jolly Tumuhiirwe w'emyaka 22 eyatulugunya ebbujja ery'omwaka ogumu n'ekitundu agasimbagana n'omulamuzi. Amangu ddala ng'asimbiddwa mu Kaguli, oludda oluwaabi lusoose kusaba kkooti eyongezeyo okuwulira omusango kuba tebabadde na bikwata ku musango bimala. Omulamuzi w'eddaala erisooka Moses Nabenda amusomedde omusango ogw'okutulugunya Anera Kamanzi ow'omwaka ogumu n'ekitundu. Ekyewuunyisizza omusango Tumuhiirwe atabadde na puliida yenna agukkiriza era n'asaba ekisonyiwo. Taata w'omwana eyatulugunyizibwa aganye okubaako ne kyanyiga ku nsonga eno. Okusinziira ku tteeka erikwata ku kutulugunya abalala, singa omusango ogw'ekika kino omuntu gumukka mu vvi asibwa emyaka 15 oba okusasula engasi oba byombi. Poliisi yalina enteekateeka ey'okukyusa omusango guno okuva ku kutulugunya egufuule ogw'okugezaako okutemula omuntu, wabula ng'enteekateeka eno eyolekedde okugwa obutaka oluvannyuma lwa Tumuhiirwe okukkiriza omusango ogwasooka okumuggulwako. Of course, we had to bring her back. Most of you kept checking to find out. We had to bring her back to revisit the scene and reconstruct vis-a-vis the video. It was all a successful revisiting of the scene. And of course, she alleged a number of things which it is a court matter, though it will be sub judice. Ngaba family kino kyakuyiga nti bantu kibetuleeta okutukolera oba bwe tubanga tubaleese tuba monitorinze mu ngeri ki kubanga kitukakatako ngaba members ba family kulaba nti abantu betwina betukola nabo bategeevu oba batukolera byetwagala. Tumuhiirwe aziddwayo ku meereruzira nga wakusalirwa ekibonerezo ku Lwokusatu okwosenkya nga kisuubirwa nti omulamuzi lwajja okumutyemulira omusango gwe anti bagamba nti gunsinze ali wa bitono.